Mu kiseera kino ng'ensoma yaffe tumazeemu amaanyi nga n'abaana be tusomesa weeraliikirira ogamba kati no bagenda mutikira ddeko okukola ki. Omwana bw'aba afulumye ng'asomye mu nsoma eno eyaffe gye twakkiriziganya naawe mu kitundu ekiwedde nti erabika si yakukyuka kati olw'okuba ssente teziriwo mu gavumenti. Omwana ono tusobola muyamba tutya okutandika obulamu? Gwe kennyini ngambye mu famire yo gwe musomesa asooka. Gwe omuzadde. Gwe ng'omuzadde. Bw'oba okola welding mundeeba manya nti omwana we alina okujjanga naawe. Emmotoka bw'eba erinnya ku gundi kano ke bajookerako gw'ogamba teekayo ekijinji wali. Naye gwe omwana we bw'abeera ali ku yunivasite akusaba olubeerera ssente za hostel na kino na kiri nga gwe bw'atukomawo awaka olw'okuba ali ku yunivasite omutuuza butuuza wali n'awanika amagulu olw'okuba ali ku yunivasite. Manya ssente ezimusomesa zivaawa. So kati abazadde ndaba nnyo nga batundako ekibanja kyabwe asobole okusasulira omwana ku yunivasite. Naye ekibanja kyatunda omwana ali ku yunivasite awummula emyezi 3 otemeramu lumonde n'otuuka okuddayo ng'atuuse okukula. Siyinza nze kusasulira mwana wange ku yunivasite kibanja. Ssente alina okuzenoonyeza era eyo mukyalo ewaffe bangi nnyo ekyo nkibayigiriza n'enkibategeeza. Bajja okwewola, bajja okutunda embuzi zaabwe n'ente yaabwe andaga omwana bw'ali ku yunivasite ne mubuuza nti naye holiday eri ewadde abadde akola ki? Bawummula emyezi. Ate bino abazadde be batugamba nti omwana bw'omumanyiza ennyo okufuna kasente amangu ajja ku luzinga omulamu awo gw'okusoma agambe ndaba ne wano nsoma kufuna ssente wano nsima ebikata byange era ssente nzifuna omulamwa gujja kufa. Ate mwattu oyo asoma nga takola mulimu gwonna yasoma omuwawa. Gambe ne waffe gye tuli tetukkiriza mwana kusoma ne bw'ava mu siniya ey'okuna alina okugenda n'akola. Oba okweyongera mu siniya ey'okutaano oteekeddwa okuleeta gye bayita certificate of practice oba we wakolera apprenticeship yo. Nga bino bye tugamba simanya teaching practice oba mawulire nagenda nakola intern. Toyinza kuddira mwana olw'okuba yayise nnyo physics, chemistry ne biology n'omutwala okusoma obusawo nga tatuukangako na mu ddwaliro. Tamanyi naki kitegeeza kuteeka mwana we bamupimira. Takimanyi nako n'okukyagala takyagala. Tamanyi mukazi ali mu leeba bulumi bw'alina. Tamanyi nti nno bw'agenda mu ddwaliro eyo bajja kgenda mu mirambo bamugambye nti jjayo akagundi kano. Beebo kyova olaba nga n'abasawo bannansi bababonyaabonya nnyo mu bamaama nga mugenza okuzaala. Kuba omwana yagenda mu busawo obwo nga talinaako kyakimanyiiko obubonero bwe bwamusuulayo oba mwanoonya bunoonya. Omwana ateekeddwa okuba nga asooka n'agenda n'ategeera ekintu ekyo. Ffe waffe mu sisitimu yaffe omwana obubonero bwokka si bwe bumutwala mu koosi eyo. Bw'amala senior 5 alina ogenda practicing. Bw'amala senior 6 toyinza kukkirizibwa genda mu koosi nti ogenda kusoma mateeka nga togendangako okukola mulimu gwa bwannakyewa ogukwatagana n'ebyamateeka oba ekintu kyonna ekyokukolera abantu. Mubafunira gye mubakonekitinga? Nnyo ekyo kyatteeka kubanga teriyo yunivasite eyinza kuwa kifo nga tomaze kulaga bbaluwa eraga we wakolerako nga walaga nti wakola bulungi.